tugenze mu Endobeso kiwa jeno hadiwe abasangibwa ku mabanda na tugase Mto Road genda ufune byo kuzimbisa festive season no malirize nyumba yo noti musambu biri kigana mwemu nkaga mutano yesimu ya chiwa yenyene yeyo nyine tojikuba kubwe Hello. Esebonze bampita Mukunja wa Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki wano mu Endobeso mu program sisimuka. Utata. Aha. Kakati mukama wange. Bwela lekomiteyi. Kali sebo nawe jebale. Kali sebo nazibanga njagala nnyo sindika message zange nkoza kukuba ku simu nga bineeto mpakadde. Nga mine kati lyempadde akadde n'owuliriza omulanga gyange kukuseerera message nyobe nagisindise. Mbadde ninayo. Naki njagala munayo Endobeso ku mutwe. N'ekituufu kiki ekigenda mu maaso. Omukyala bamuyita Shida. Bamuyitani? Shida. Nazadde wange ayitiramu ku nsonga zinga mbadde njagala kumwanjula. Omuwala oyo agamba alimbeerera. Agamba ki? Agamba alimbeerera. Ng'ate yaŋŋamba nti tulina kusooka kusasulayo ente n'embuzi. Kati kugamba nti Mukunja asobola okukiŋŋambamu ekyo mbadde njagala omwamba omwendobesezemu kituufu alimbeerera oba talimbeerera. Okusala nyambisa eddoboozi lye efune ekituufu kubanga taata ayinza okumpa ente n'embuzi ng'ate omukyala teyalimbeerera. Kati mbadde njagala kumanya kituufu wakati awo yalwagwa yalimbeerera oba simbeerera kuba mukazi wange mukambwe. Kakati omuwala yani? Eshida. Kale mbeerako ku simu tovaako. Kundi tugenda kuvaako Mukunja. Tusisinkane mu kitabuli ky'omwaka ennaku z'omwezi nga lumu ye Mande mu kisaawe Kasana tosubwa kino kya njawulo nnyo. Lutala agambye nti mwenna bannaluweero abayise. Halo nyabo. Wanje. Nyabo. Wanje sawa aniono. Nyabo bado chebase. Sawa mbebase. So ona tusonyiwa naffe oluusi tuba ku pressure kakati. Nyabo. Nyabo. Wanje. Ompulira? Network school ya bulungi. Tompulira bulungi? Wanje. Kati ompulira? Mpulira sebo. Kati kakati waliwo group y'abawala gye batwala UK. Yeso. Nanga bagenda kubudaabuda baana n'okubabuulirira. Yeso. Nga bagenda kubabudaabuda obutegatta n'abasajja nga bakyali bato. Olina emyaka emeka? Ekyemyaka sesonga. Wanje? Wadde namba yange yagambe nina emeka. Ati kakati maama sooka olabe waliwo kye twagala eri yatuwadde namba yo naye nga teyatubuulidde emyaka tugenda kutwala UK mu gurupu y'abawala 10 okugenda okwogera okulaga abaana abawala obutapapira nga byakwegatta. Nina emyaka 2. Osobola olina passport? Yeso nina. Bwe tuba tukuteekeddemu visa osobola okugenda ebweru? Osobola okugenda. Kubanga eri baagala omuntu nga teyeegattangako na muntu yenna ng'akyali mbeerera. Baagala nga teyeegattangako. Kakasi nga sina buzibu era nzikiriza.
Omunnange nina kusooka okusaba abazadde bange kubanga akyabeera nabo. Ate gwe kakati oleesemu buzibu. Nedda ssebo nze nkyabeera mu bazadde munnange. Ate omuntu alina embeerera ayinza okubeera ng'abeera bwato bwatyo. Nkyabeera mu bazadde. Naye ng'okikakasa okyali mbeerera. Kale nali mbikozeeko myaka nga 5 okutegeeza weeba yaddako kuba nakikolako omulundi gumu. Muwala gwe. Kati ate ekyo kisesa. Nyabo oludde. Ndudde. Ebintu byo bifuuse bizibuzibu. Nenaawe ssebo. Sooka ombulire nandiyagadde okugenda. Myaka 5 embuzi naye mbale bateeseeko. Simanyi engeri gye siri mukazi simanyi. Yabise nyirinyini neewulira neewulira nti erabika ssebo n'emyaka 5 ogiyita gyakuzannya. Engeri gye siri mukazi naye kakati kijja kunnetaagisa okukebera. Ng'okeberaani onsalira amagezi gakulaba twala eri naawe. Nange neewulira kati weewulira otya kati nze engeri gye siri mukazi embe onampulira ngalabi ya Nyanzo wa Nuupu atwala eri naye weewulira otya nti bannange ate siga nti oba nakitereke nti okisitudde tikinaazituuka. Endobeso mugiwulidde bulungi mwe mugyogerako ki? Bannange abaana abawala muyiga okwogera amazima. Bw'oyogerako amazima omuntu bw'aba akwagala takutwala. Kati walimba mbu oli mbeerera kaakati nti ate nakikolako. Bannange musajja wattu kasita owulidde naye mwogere amazima. Kati bwewabanga ente eri oba embuzi eriko emizizo olaba ozaala abaana bonna ng'oziika baziike. Nze maama namwe namaliga mu katale musibe bulungi abasimusi. Bakazi boogere ku mazima ne babeera awo. ye mamba mbabanja zaaki ono mama mumbe nakwerobbe Mukunja omuwala oyo naye atuggyeko kiri kiba kyaggwa aleke kulimba musajja wattu kasita otegedde yagezaako omulundi gumu kati awo oba ogenda mu maaso Mukunjayo omulimu gwagukoze. Ntumiddeko ffenna abaabadde mu kukyaza Veno ng'akyaza bbaawe wassengaawe. Weebale nnyo maama Mumbe. Mukunja bali kuweereza mu kingi paalu nga siziddeera n'emityana mu busujju ku kyalo mu bango bane omukyala muyaaye kasita omusajja ategedde amazima tatawaana twalayo ebintu omukyala muyaaye waddala bulijjo amulimba bulimbi. Mukunja bali kuweereza bagamba muyaaye wa bbaluwa ono mukyala Biriba Emijuma Mungu kitegeeza bwe kibawo ekito nti kya myaka 5 ebeezeeko olwo nange yange eneetera okuddako ate naye tunaagamba ki mukyala gundi Emijuma kyekyaba Mwaka nkulamusizza Julius Kakansize Kyakonda Kyotya district. Kakati munnaayo oyo omukazi embeerera nga yagijjawo omusajja abiveeka embuzi ze n'ente abyeriire omukazi si mbeerera.